What happened to Maduro can happen to them, and it will happen to them if they aren't just, fair, even to their people. We went into an election which you and all the world saw turned into a military operation. I did not torture the Ugandans. I did not kill the Ugandans. The Ugandan regime killed the Ugandans. The Electoral Commission gave me a security detail, but at the end of the campaign, the entire security detail that was given to me was arrested, and now they are detained just because they did not spy on me. NRM tetubagala era tetulibagala. Teri abalonze obuwanguzi mwenna mwanyaguludde bunyagulule okuva ku MOP paka ogwe muyita president ate nga tali kuba teri yamulonda. Mwatwesibyeko bwesibi obuwanguzi bwaffe ne mubutwalira ku midumu gy'emmundu. Tetulina we tusinzirira kubaagalira, tetubagala era tetulibagala. Yes, buterevu tuba tusimbudde. Kakati no mawulire agakagwawo munda mu kitongole ekya UPDF ebigambo byongedde okwera nga biranda okukwata wansi ne waggulu. Waliwo meeting enkambwe etuuliddwamu abakulu abanene ababedde mu magye mu ndage eggwanga Uganda. Wuliriza nnyo, General Moses Kainerugaba meeting gyeggweredde ng'abamu ku bakulu be yaggalira n'abateeka emabega w'emitayimbwa bamulakidde, era kimaze okwera nga kikakasibwa nti abamu ku bo nga Brigadier General Jackson Namanya bamaze okwera nga bayimbulwa. Yokene embeera ng'egenda mu maaso munda mu gye erya UPDF, General Moses Kainerugaba nga ye CDF, ng'amagye gagenda mu maaso n'okuteekawo obubonero n'okulaga obubonero obw'obutakwatagana. Kaakati waliwo alipooti ankambwe emaze okwera ng'efuluma ku ggye erya UPDF ne ku ggwanga erya Uganda etiisa, ng'akatambi kalaga nti waliwo bannamagye, wuliriza, abafa bano ne baziikibwa mu kyama ng'ensi tetegedde, nga bannayuganda tebategedde, era nga bano tebabikiddwa, kyokka ng'ate nabo bakulu mu magye nga bali kulakasa abameeja, bali kulakasa ababuligediya, nga bazze baziikibwa mu kimpukumpuku mu kimugunyu ng'ensi temanyi lwaki. Kaakati nno nga n'enfa yaabwe bannayuganda tebagimanyiiko mutwe n'amagulu. Bino bitiisa nno, biri munda mu ggwanga Uganda, biri munda mu kitongole kya UPDF. Jukira nakolera akatambi ng'omusajja akakasanga akugamba nti waliwo abatayagalwa kusigala mu magye singa General Moses Kainerugaba abanga akyayagala obuyinza era ng'alina ekiruubiro ky'okutwala eggwanga Uganda okulifuga nga General Museveni, nti waliwo abasajja abalina okubeera nga bafuluma amagye oba nga balamu oba oliawo nga n'abamu bamaze okubeera nga bafa. Kaakati waliwo akatambi akamaze okubeera nga kafuluma akalaga munnamagye eyaziikiddwa mu kyama. Kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso mu NRM munda naye okulya n'okukomba essuwaani ng'entuye bazisaza bibatu. Omusajja amanyikiddwa nga Sodo amaze okubeera ng'ate akwibwa mu mbuga z'amateeka, ono okuvaayo naye wandiisiza ku mpapula mbwezigambibwa okubeera nga size nti ono omusajja yadde nga muganda wa General Museveni era nga bamaze mu buyinza emyaka 40, mbu ono teyasoma yadde, ono teyalinnyako mu kiraasi. Kaakati nno ebigambo bimaze okubeera nga bimwononekera n'okumukyukira obuwanguzi bwe yalangirirwako mu tundutundu ery'Essembabule. Mukwano gwange bwolekedde okubeera nga bumuva mu mikono. Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde okubeera ng'ateekawo akazito ku gavumenti ya Mwami Museveni ng'asinziira munda mu ggwanga erya Amerika. Waliwo ebigambo byavuddeyo nayongera okubeera nga akkatiriza ssaako okubeera ng'ayogerako eri ensi ebitadde General Museveni ku bunkenke n'okusattira. Kaakati no Kyagulanyi ayongeredde ddala okufuuka emberenge eri gavumenti ya Mwami Museveni. Wabula bino byonna nga biri bwe biti, tugenda kubeera nga tujjukira ku bulamu bw'omusajja Sheikh Nuhu Muzaata Batte nga bannaddiini bakyagenda mu maaso n'okubeera nga beefuula kyesirikidde ku bigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda, ku bikolobero ebikolebwa ku bannayuganda. Omusajja Sheikh Nuhu Muzaata Batte ono tagenda kubeera nga yeerabirwa kubanga yayimirawo ne bannayuganda mu kaseera konna ke baayitangamu akazibu ddala. Kaakati ng'abasajja abaliwo abakulira amadiini munda mu ggwanga Uganda bo beefaako bokka nga twabalabe n'okwolaba nga basaba emmotoka. Sheikh Nuhu Muzaata Batte ebibye byali byakubeera ng'ayogera nga bw'abiraba era nga bwe kiriwo nga ye mukwano gwange bw'avaayo ensonga n'aba ng'agirambulula. Kati nga sinakubeera nga nkutwala wala, bingi tugenda okubeera nga tutunulira nga bwe nkugambe ku myaka 65 ono omusajja teyasobola kubeera nga asimattuka, era kigambibwa mbu ne gye buli kati enfa ye baganda be n'ab'eŋŋanda ze bonna mukwano gwange tebamanyi kiki kyaviirako omusajja ono
mbu kubeera ng'afa. Kati njagala nsooke nkuwa ebigambo by'omwana omuto ono nga General Museveni akyagenda mu maaso n'okubeera nga yeewaana nti gurupu ya Kyagulanyi ajja kubeera ng'agimalawo, agenda kubeera ng'akomya NUP, agenda kubeera ng'amalawo essuubi ly'abantu n'okukuula okwagala kwa Kyagulanyi mu mitima gy'abantu. Njagala olaba emyaka egivaayo ne gikakasa era egitegeeza era egiremerako nga kigamba nti Kyagulanyi ye waffe. Kati General Museveni simanyi oba alinayo abato abali mu myaka gino abawaga era nga bagamba nti Mitembo yalina okubeera ng'atwala ensi yaffe mu maaso. Njagala osooka olaba akatambi kano ate oluvannyuma mu butongole nkomewo mukwano gwange nsumulule lwogome kugambye nti ekiri mu UPDF ne munda mu ggwanga erya Congo General Museveni ebibye byayongedde dde okubeera ng'ate bimwonoonekera. Wanga omukulembeze wanga kale omukulembeze ye Bobby Kyagulanyi Ssentamu. Ekitegeeza oli mu pifo naye tomanyi mukulembeze wa ggwanga nti ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Nkimanyi naye yatudda Bobby. Lindako omukulembeze wo yali? Ye Bobby nze. Yani yokera tutta mu kamera. Ye Bobby Kyagulanyi Ssentamu. Kati nange ne mbuuza ekitegeeza oli mu pifo naye tomanyi mukulembeze wa ggwanga nti ye Yoweri Kaguta Museveni. Nkimanyi kubanga Yoweri kale yatubba Bobby. Wanje? Yatubba. Yatubba naye ffe abawagira Bobby twakimanya era ffe tulo yoyo Bobby tuwagira. Genda maaso gira oyogera nga akyasikamu kuba kino kisuse. Gira oyogerako n'eggwanga tuna mu kamera gira oyogerako n'eggwanga. Aha, mwana tamanyi pulezidenti we. Mumanyi. Yani. Nze mumanyi yani nze Bobby. Naye abasinga bamanyi Pulezidenti Museveni ye Bobby. Kati okendako kati pulezidenti ky'omutuufu Ye Bobby. ate kati bakubuuza mu kigezo Mr. President of Uganda oddamu ki? Njogera Bobby. Kubanga nze gwe mmanyi. Wali tewagoberera mawulire nga balangirira eyawangudde akalulu oteeka? Nagoberera. Tewawulira yawangula akalulu? Namuwulira naye nze manyi ye Bobby. Ekitegeeza gwalangirira akalulu? Naye ani omulamuzi bamukyusa bamuteekamu akasimbi alangirira ebifo naye yali Bobby. Mwana gwe ogenda kunzita omanyi kati kankusomese mu mukyali baana batwe akati bwe bategeka akalulu balonda asinze ne bamulangirira atasinze nakkiriza nti bamuwangudde. Okitegedde kati ne kano bwe kaali bategeka akalulu ne tulonda ne Bobby waffe teyakkiriza n'abakulembeze abalala abaali bayagala. Mwana gwe tonneepangira kokozi bakuyitaali nakyeneshamilo. Yes, okay. Kakati mu butongole nzikiriza nsooke nkulamuseko najjo osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe. Mukutu gwa nkyukakyuka gulwanira ddembe lya Munnayuganda, mukutu gwa muntu wa wansi. General Museveni okuba n'ayogera ebigambo nti NUP agenda kubeera ng'agisaanyawo, agenda kubeera ng'agimalawo, ekyamazima tekigenda kumubeerera kyangu ng'ate etandise n'okubeera nga emeruka mu mitima egy'abaana abato oba egy'omugigi gwe tugamba nti gugenda okubeera nga guddawo oba oliawo ng'ate abakulu bamaze okubeera ng'ate baggwerera. Kaakati no mukwano gwange otaddeko ekigala katambi kano katambule ennyo, njagala nkutegeeze gwe Nikolai awo e Dubai nti nkwagala nnyo, saako ne maama wo e Switzerland nawe nyongera okubeera nga nkutumirako, kyokka nga ne Kevin naye mugambe nti mwagala nnyo, ate ne muzeyi taata essaala zo tuzisindika buli lukya okulaba ng'ate obulamu bwe aga Katonda butebenkera era budda mu nteeko. Kaakati wuliriza nnyo ebigambo bino gwe Munnayuganda ali eyo wonna ateza amatu okubeera ng'otegeera ebyo by'otannaba kubeera nga omanya. Nga tukyali mu bigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda, bannaddiini balabiseeko nga bagamba nti bo baagala mmotoka mpya okubeera nga bongerayo ekigambo kya Katonda. Kyokka nga mu mbeera bweti bano abasajja balabikirako eri General Museveni entakera nga batambula naye era nga abasajja bano be bamusabira ku buli mukolo gwabeerako omusajja ono generaali agambibwa okubeera nga ateekana lumanywera oba yaviirako bannayuganda okubeera nga ate babonaabona entakera munda mu nsi yaabwe. Nakugambye nti bannaddiini bano bangi ku bannayuganda bavudde ne baboogera ebigambo ebikikinike.
kyokka nga sinakubeera nga nkutwala mu bigambo bikikinike nga n'omuyimbi amanyikiddwa nga Manisulu Semanda King Saha yavuddeyo n'abambalira. Njagala tusooke tuleko ku bulamu bw'omusajja amanyikiddwa nga Sheikh Nuhu Muzaata Batte. Obulamu bwe yabutambuza atya ng'akyali mulamu? Bannayuganda bwe yafa baanyolwa, bannayuganda bwe yafa baakaaba, bannayuganda bwe yafa ekyamazima eddibu lye baliwulira? Oba bannaddiini bano abaliwo bwe banaabanga bali mu kibu kye kimu nga Sheikh Nuhu Muzaata Batte, bannayuganda baliboogerako ki? Bannayuganda bali basubwa, bannayuganda balinyolwa, oba bali kuba mbuutu sako okubeera nga basiba ebisenso n'okugenda mu maaso n'okubibya ng'abanene abazze nga bafa munda mu gavumenti ya Mwai Museveni, bannayuganda bwe bazze nga bakikola. Njagala osooka owulirize era olabe obulamu bw'omusajja ono n'engeri gy'ayambalirangamu gavumenti kubitagenda mu maaso bulungi, naddala nga kikwata ku ddembe ly'abantu, naddala obuyisiraamu obusinze okubeera nga bubonaabona ku mulembe gw'omusajja tibwabulwa. Ate batuvaawo nkugambye nti muganda wa General Museveni amanyikiddwa nga Sodo Kaguta, ono mbwe ebitabo Maneya ne Emmye, yadde nga bano bwe bali mu buyinza, yadde ng'ono sente ezaaliwo empitirivu ezandimusomesezza paka wawulira waakoma oba waayagala, mbwe omusajja teyasoma. Kyokka nga ne mu UPDF nkugambye nti waliwo abannamagye bamaze okubeera nga bazuulibwa nti bano baziikibwa nga tebamaze kubeera nga bababika. Lwaki? Embuutu zino ezigenda maaso n'okubeera nga zivuga mu bannayuganda ze zitiisa abasajja okubeera nga babika bannaabwe. Nze naawe bingi byogenda okuwulira, ne Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde okuteeka ekigere ku gavumenti ya Mwai Museveni ng'asinziira munda mu ggwanga erya Amerika. Alipoota enkambwe ku gavumenti ya Mwai Museveni naye emaze okubeera ng'efuluma. Omusajja waali gavumenti ye Yuga eyongera kuvunda, eyongera kuyeba buli lukya. Naye abaliwo n'abaliddawo balinyumya ku musajja Sheikh Nuhu Muzaata Batte. Engeri gy'abadde atambuzaamu obulamu bwe ebadde eyinza okulowoozesa nti kitaawe omugenzi Sheikh Adam Batte mu bingi bye yeerabira okumukubira n'ebigambo byalimu, kubanga Allah wa Taala abadde yamuwundira olulimi olutatya kuwandula kigambo kyonna. Ebyo temwagala byogera n'abawalimu nabo tusanga yayogera ebyo kandi twabirekera Muzaata ebyo mirimu ki? Tewali alina kyagenda kukola. Mu myaka gy'omukaaga egisembyeyo Muzaata waasinze okukolera erinnya olw'okuvaayo ennyo ku nsonga z'okuttibwa kw'abakulembeze mu nzikiriza y'Obusiraamu. Abasiraamu babatta, naye omukulu wa poliisi wajja wano aleeta mabugo, bw'amaliriza n'agenda ku siini ne yeetoololera bwamu amawulire ne gakuba n'atugamba nti pulezidenti abatumidde abawadde amabugo era mbategeeza nti kati tugenda kuleeta lipooti. Nakasero twamugamba kwa Abdulkarimu tagireetanga, n'eyabahiga tagireetanga, n'eyakirya tagireetanga. Mu Desemba wa 2014 oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Sheikh Mustafa Bahiga, Muzaata yayambalira ssenkulu wa poliisi eyaliko mu kiseera ekyo General Kale Kaihura olw'obutakwata ssimu ze ng'amukubidde boogere ku bigenda mu maaso. Tetukumye simu tozikwata, abavubuka bamwe abakwata essimu za IGP mutegeere bwe bagamba nti Muzaata nze mukubidde, ng'omugamba nti Muzaata akwagala. Nene mutamutuuza mugulira uniform sifo tujimugulira nawe gyoyambadde nze nkikula ne mukittako tukuba essimu Muzaata akwagala n'ogaana ne twongera n'otaana ne twongera. Bakaleke full standard. Oyo mutabani wange musiraamu, nina contribution ku RPC wo IGP ayogere. Naye nze kubira essimu tolabika wabulira budda wagwe gy'obulira eyo okola ki? Kyokola nga tokola byange. Obusiraamu bubadde bumusula ku lufuba nga mmeeme era ng'avumirira nnyo bannabyabufuzi abatabulwanirira. Wagira mwenna abali wano abagenda mu byobufuzi naye ani yali ayogedde ku kifo ky'abasiraamu n'okubeera nti abasiraamu battibwa, abasiraamu tuli mu mbeera nzibu, naye ani yali akyogeddeko? Mwenna tewali, mulaza kigalo, mulaza bugalo, mulaza zino, naye bategeeza nti Allah tabaraka wa taala mulina amakulu kimwe. Abasiraamu abavudde ku mulamwa nabo abadde ng'abambalira awatali kutya. Mu 2015 eyali mmeeya wa Kawempe mu kiseera ekyo Mbaraka Munyagwa yeetyabira akalimu obuwuka bwe yalomba dduwa ya Kamulali mbu ng'ayagala etabule gavumenti ya Pulezidenti Museveni. Ebyaddirira yali Muzaata kumulangira. Ekivubuka kibeera Kawempe eri twakironda nga tukirondanga ekisajja ekikiramu tulaba byoza kiroza kivubuka kisiraamu Mubaraka Munyagwa Sserunga Mugaati gwa Bata kiri mu kuzannya buzanyi mizannyo Katemba
era nagambye omuvubuka amoto mu balanguzi mukwano gwange ngenda mugamba nti nkuwe sente onyingirize ekivubuka ekyo mu amalula. Bwana Muzaata ezinyukuta amanya mukaaga badde nsaba weewe ekitiibwa. Mu 2016 omusiraamu omulala Abdallah Kitatta Muzaata naye yalaba ateguse ku mugendo n'amulangira okwagala okujja ensimbi ku batabbuliiki mbw abantu baabwe abali mu kkomera eruzira bayimbulwe. Namwe ne mukwata ataano ne mumuwa Kitatta n'agenda n'abalimba nti wallahi badde mbajjayo Muzaata n'omulangira ne bakuba essimu eruzira ne bagamba nti babajjaayo. Avuma buli muntu yenna talina gwatawalampa n'alisabye bakadde bafe ab'ekibuli tubawe ekitiibwa naye ekitiibwa mugenda kukyejjako tubaŋŋange. Nga bwe bagamba nti ekikugwa mu ttama kye kikuwa envuunyuula, Muzaata Jojjuuzi yajereegerera omuyimbi Edirisa Musuuza gwe gw'oyita Eddie Kenzo olw'okudda ku mutima gwa munne Rehema Namakula n'aguzannyisa ttepo. Makulika omwana oyo tumukulise nti kulika bulaavu nniga buseki busemyekozo obwo tebuwasa bumaliraawo tukyetegereza ate kakati omanye omukazi alina okubeera nga maama wo buli musirugendo wase nnyoko. Kyokka ensi yonna ne bwe yavaayo n'emusaba yeetondere Kenzo, Muzaata yabalaga nti ye eby'okwetonda yali yabivaako dda nga mukoomubbi bwe yava ku kwebaza. Mwanyi waliwo zeetale z'ensi yonna naye ate n'obukutubaka yanannemu okuguza erugendo kakalama obukutubaka tumugusiza banze buganti otalo lumalire mu kumuvuma okyafuna kiratanvumanga ekyo manya tolina kyokoze. Ne kino sijja kukyerabira nti Muzaata abadde nga ku mirego n'Obwakabaka bwa Buganda era lumu mu kiseera Katikkiro Charles Peter Mayiga we yabunyisiza enjiri y'ettaffaali ye yavaayo n'avumirira eky'abasiraamu okuwaayo ezaabwe. Miliyoni 2 muyawuzinganya miliyoni 2.5 mu Kampala district n'akuŋŋaanyiza abasiru n'atwala. Kizibu okuwakanya nti Muzaata talina ttaffaali lyagasse ku busiraamu kubanga y'omu ku babuulizi ababuwadde ettutumu n'okulagira ddala nti bunywevu anajjukirwa ng'omusajja abadde n'obugagga bw'ebigambo ebiwoomu n'ebikaawu nanti ekigambo tekitomera mpagi singa eby'omuluma bitomera emiti. Yes, okay. Kakati ebigambo by'omusajja Sheikh Nuhu Muzaata watte ekyamazima yadde yabyogeranga ng'abamu balabanga ebyokusaaga ng'abamu balabanga ebitaliiyo naye ate otuukidde olunaku olwaleero ng'amannya gonna ge yakoonako ag'abasajja be yayogerako abasajja Bambalaka Munyagwa, omusajja Peter Mayiga, abasajja ba Kitatta bonna ensi yamala dde okwera nga ebaanika olw'ebikolwa byabwe ebigambibwa nti bino si bye bituufu eri community, si bye bituufu eri eggwanga Uganda era si bye bituufu ku basajja bano ekitiibwa kye baagala okwera nga baweebwa kakati nno n'obukulembeze bwe beeyita bwe bali kakati nno. Ebigambo bya Sheikh Nuhu Muzaata batte buli lwe tubiwulira ekyamazima twongera okukakasa nti eddibu weeriri era twongera okuwulira muli ng'omusajja ono tumusubwa era nga tewali munnaddiini naddala ku sayidi ey'Obuyisiraamu ate musajja wattu eyasobodde okwera nga ayambala engatto ze. Kakati bannaddiini abaliwo ensangi zino nga bagenda maaso nakwera nga bakutula ddiiruza byabufuzi nga bagenda maaso nakwera nga bakukuta ne gavumenti nga bagenda maaso nakubeera nga beeyagaliza ng'abantu. Njagala otegere nti abasajja gye bali abaayimiriranga ku magulu gaabwe ate ne balumba gavumenti ya Mwai Museveni n'ebikolobero byayo byezzenga ekola kwa Uganda naddala abagwa ku sayidi ez'eddiini kwe bali nga basajja battu babyogera entakera bano bonna bangi ku bo bamala dde okwera nga bazikirira ekaganga bakkirirayo batya nze naawe ebigambo ffenna byampuna. Kaakati abanaddiini abaliwo nga bwe nkugambye nti bagenda maaso n'okwera nga bo batambulira ku ntoli za gavumenti eriwo batambulira mu bigere bya General Museveni okubeera nga ate buli bwe bamulaba ate oba oli awo baagala kubeera nga bamusinza nga Katonda. Njagala ate nsooke mala okubeera nga nkutwala mu mboozi yaabwe ng'omusajja Ssemanda Manisuli nabo abalumba era ng'abalangira era ng'agezaako okubeera nga abalaga ekkuba ettuufu nga bannaddiini gye balina okubeera nga bakwata. Omusajja Manisuli agambibwa okubeera nga ye musajja mbw'akuma enjaga emisana ttuku n'aginywanga ensi eraba era n'emulangirwa bw'abanga yavaayo okuwabula bannaddiini ensi yaffe gyeraga. Nze naawe njagala osooka owuliriza ebigambo bino nga sinaakwera nga nkutwala mu UPDF ate owulire ebiriyo ebitiisa ebikanga n'alipoota enkambwe emaze okwera nga efuluma mu magye aga UPDF agakwirwa General Muzika ne Rugaba ebigambo byongedde okedde ku makya gw'ogamba otudde dialogue
Munadini lwaki totulangako dialogue yakuta basibe bamazeeyo emyaka mingi nga tebalina misango. Munadini wakonda emingako ekintu ky'okugala intaneti nga bavubuka abali mu Uganda abeeyiyo bweyi abakozesa intaneti ayiza ka Uber ayiza ka app afumba obumere bwe bambi yali yabustocking nga buli mu store abufumba bambi bwa delivery. Gwe mumanya abantu abekyabatuukako mu biseera by'akalulu tibakyanyiga biwundu. Gwe Munadini ovuddeyo ku kintu ekyo kyogerako. Waliwo supplementary y'ebigwa bitalaze mu bantu abakoseddwa mu bitabakwatako. Musajja wange Mwanga Kivumbi yakwatibwa ng'embeera yonna erabwa. Buli kyaliwo mwakiraba lwatu. Bannadini mwina amasimu mwina data. Temina kimwanyiga ku kintu kya Mwanga Kivumbi kati essaawa eno mugamba mbwate mutudde dialogue ekomyawo omusajja wano. Bannadini temutulangako dialogue eyogera ku tweets zisikeyalinga bulamu bwa muntu w'amaanyi mu ggwanga nga bamutweetingako life threats. Bannadini mwagano kikonda eminga ate nga mwenyini mugamba Katonda yawo obulamu ate yakola ki yajjawo. Bannadini tulinze statement zammwe nnyo. Bannadini nkubabuulira amazima tubatunuulidde naye ffe ekirungi ekitugumya nti waliyo Katonda waggulu wa buli muntu eyeegulumiza mu kifaananyi kye. Kituluma nnyo nti embeera yaliwo buli Munnadini agitunuuliranga ebyo biwedde Mukama agamba tugende mu maaso. Mukama agamba tugende mu maaso damage eziriwo tugenda zikola tutya. Bannadini temwesitulangako kugenda luzira kulaba ku basibe baliyo n'omuwulira nti gundi mulwadde nnyo. Ng'ate abamu bakwatibwa ebintu nabo bambi bye batamanyiiko. Bannadini no message yammwe bannadini abakulembera eddiini mu ggwanga lwaki musirise ne mwesuulirayo gwa Nagamba ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga nga benyigiriza omuntu ate gwe bw'oyagala okuluŋŋamya wakati we ne Katonda we. Okusirika kwa bannadini abatuufu kutuleetedde okukkiriza bannadini abakyamu nti nabo bakola nabo. Mutulowoozesa nti ekkanisa za birabo ng'ate ffe tukimanyi nti ekkanisa kuŋŋaaniro lya myoyo gya Allah. Mututadde mu mbeera ng'okwesiga munnaddiini ng'ate oyinza n'okusibawo nga munnaddiini yakukyalidde n'otasibawo ng'omusamiza zze. Lwaki mwagala tuteeka mu mbeera eyo ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga mu munnaddiini yeefudde kyesirikidde ku bigenda mu maaso? Ffe nno tubasuubiramu ebintu bingi bannaddiini. Bannaddiini mwe mulina okujja mukondeming high school fees gwe baleeyizinze ku bazadde. Buli ssomero lyongeza fees zino zaafuuka private institutes bantu kunoonya bugagga ng'ate bannansi amasomero baganoonyamu education. Munnaddiini osirise ng'ate awo gwe kennyini gwe wandiyogedde kubanga ekonomi y'eggwanga ogiraba. Ekonomi y'eggwanga mugiraba nti ekonomi ya kutaakiriza. Buli kyolaba kikuba ekonomi nga munnaddiini. Ffe tukimanyi nti munnaddiini osanga yanaatiibwako ng'ayogedde eddoboozi omusirikale agambe nti kitaffe mu Katonda agambye. Naye munnaddiini ne weefuula kyesirikidde mu nsonga nnyingi nnyo ezigenda mu maaso. Akati nno mukwano gwange bannaddiini abaliwo omusajja amaze okubeera ng'abasomera era amaze okubeera ng'ababuulirira mu lwatu misanattuku mu kamera n'ategeeza nti balina okubeera nga beetereeza. Jjukira nti Shaimu Muzaata battegwa enkulaze omusajja ono yafa mu mwaka gwa 2020 era nga yafiira ddala ku myaka 65 egy'obuto. Kaakati nno essaawa zino singa waali oba oliawo singa y'omu ku abo abagenda mu maaso n'okubeera nga baluŋŋamya, abagenda mu maaso n'okubeera nga boogera ku ebyo ebinyigiriza bannayuganda, omusajja atakyaliwo. Bannaddiini be tulinawo embeera zaabwe zeezo nga tubawulira mu nkuubo nga bagamba nti bali kuteesa na General Museveni ate mbu ne gavumenti ya NRM okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akomawo munda mu ggwanga Uganda, mu nsi mwe baamuzaalira, omusajja mu nsi mwakulidde, omusajja mu nsi mwasuubira okubeera ng'aziikibwa nga ne bakadde be baabaziika dda wali mu bitundu eby'eggomba, mbu okudda mu nsi eyo kaakati nno alina kubeera ng'amala kubeera ng'ateesa butya bw'agenda okubeera ng'akomawo era biki by'agenda okubeera ng'akola oluvannyuma lw'okudda kwe. Kaakati nno kya nnaku ti bannaddiini be tulinawo nakugambye nti bo bafa ku bulamu bwabwe, bafa ku kubeera nga beegaggawaza saako n'okubeera nga ate bo tebakoonwako n'okubeera nga tebagambwako nga bo abantu. Kaakati ebyo ng'omaze okubeera ng'obitegeera nakugambye nti omusajja Sodo
Aine Kaguta muganda wa General Museveni mu bitundu eby'Essembabule Mahogola North Constituency ono ebigambo byamuddugalidde dda oluvannyuma lw'okubeera ng'ono yawabiddwa mu kkooti wali e Masaka nga kigambibwa nti ono obuyigirize bwe omusajja tebumala kubeera ng'agenda mu paalamenti. Jjukira nti akakiiko ak'ebyokulonda kajjamu abantu bangi nnyo ne mu busonga obutaliimu ne mu busonga obw'okwekwasa ne ku mifumbi nga babalangira ensonga ez'enjawulo okubeera mbu tebasaanidde kubeera nga beesimbawo, kyokka ng'ate aba NRM bangi ku bo abagambibwa okubeera nga bo baayitawo mu kakuŋŋunta era ne beesimbawo nga n'olunaku olwaleero bano beerangirira dda oba baabalangirira ku mpaka okubeera nga bagendagenda mu paalamenti ey'eggwanga Uganda ey'e12. Kaakati no ebigambo gye lukeeredde olunaku olwaleero ng'omusajja Sodo Aine Kaguta ebigambo byongedde okubeera nga bimukyukira ng'abantu abawera 200 bamaze okubeera nga baleeta obujulizi ku byaliwo mu kalulu ak'Essembabule. Jjukira nti Essembabule eno ye wali omusajja oli amanyikiddwa nga General Rwashande eyavaayo n'ategeeza nti eno General Museveni bwakubeera nga bamulonda ku mpaka ku ddembe era tayagala kubeera nga amulonda bagenda kubeera nga bamulondera era bwe gutyo bwe gwali. Kaakati nno abantu bagamba nti akalulu k'Essembabule ekyamazima tekabangawo mu byafaayo by'eggwanga Uganda. Eno amagye ge gaalonda ate nga n'abantu ba bulijjo bangi ku bo baakubibwa na bangi ku bo baasibibwa nga nejja buli kati Namugga naye Mawogola eri. Kaakati nno okuddayo mukazi wattu agenda mu nkukutu agenda yeekwese ng'ayambadde ng'ajati kubanga abasajja bagamba tebamwagala kuddamu kumulabako mu bitundu bino. Njagala osooka owulirize engeri muganda wa General Museveni gyawalwawaliddwa n'atwalibwa mu kkooti e Masaka oluvannyuma lw'okubeera ng'ono ebitabo byaleese tebiwera kubeera ng'ali mu paalamenti. Jjukira nnakugambye nti bano bamaze emyaka 40 mu buyinza nga waliwo buli ekyetaagisa okubeera ng'omusajja ono asoma ate nga waliwo n'amawulire agafuluma nga galaga mbu n'omukyala mukoomukulu mbu naye ebitabo bye mbu bya lusuubo. Kyokka nga ne General Salim Saleh naye y'omu ku basajja abo abagambibwa okubeera nga ensoma yaabwe baakoma mu kkubo. Kaakati mbu ne General Museveni tayinaayo obbi we n'omugwalaga. Ebigambo bingi nnyo ebitambulira ku nsoma ya famire eno naye nga sinakubeera nga ngenda wala njagala nsooke mala okubeera nga nkulaga akatambi kano then we tubivaamu tulyoke twolekere ate mu bannamagye abaziikibwa mu kimugunyu abaziikibwa mu nkukutu abaziikibwa nga tebamaze kubeera nga babikibwa kyokka nga banene madaala ga Brigadier madaala ga General madaala ga Kano bangi ku bo nkugambye nti waliwo n'eyakafa akatambi akafulumye nga kalaga nti ono yakaziikibwa kyokka nga tabikiddwa nsi kutegeera na kiki ekyamuviiriddeko okubeera ng'afa. Wulira ebigambo bino nkomewo. Bapuliida bajeetu mwebaze nga bakulembeddwa mu Robert Lutalo okuva mu Elgon Advocates babukeereza nkola ku kkooti e Masaka okuteekamu empaaba yaabwe balumiriza Aine Sodo Kaguta obutabira na mpapula za buyigirize ezaamuwa enkizo okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Mawogola North mwe yawangulira tumwebaze. Bano bagamba nti Sodo mu kwewandiisa yakozesa mpapula za muntu mulala naye ng'ate empapula za mukulu Sodo zeyawandiisibwamu nga muziraba erinnya lye bwe liri ku posita ye nembuwandiise nga ku kalulu bwemwalira empapula ate mulimu mannya malala tegeeza empapula za muntu mulala n'omuntu eyalangira oba yawandiisibwa mukulu Sodo naye muntu mulala. Bano era bakubye mu mbuga akacooka ebyokulonda kunaakulira ebyokulonda Essembabule Gracious Alaija mu kkooti y'emu nga bawakanya envuyo n'obubbi ebyakolebwa mu kalulu kyokka ne beekobaana ne balangirira omuntu omukyamu. Abajulizi basoba mu 200 abaleese obujulizi nga balumiriza ebyo ebikolobero ebyakolebwa mu Mawogola North byalabibwako ogulirira abantu okutiisatiisa abantu okukwata ba agenti ba mukulu John Jet ne babasiba. Yali akulira kuyegewa Jet mwebaze ngono ye David Stanley Kamugisha alumiriza nti embooko yanyooka Essembabule ne Kataga kyokka wadde gwali gutyo abantu abamu balonda wabula Effet mwebaze gye yawangula tebyabalibwa. Okulonda mutuufu tekwagenda bulungi wadde n'akamu wadde ate still era wadde okukangakanga kwali kw'amaanyi n'okuwamba abantu n'obuvuyo bwalimu bwali butuwekeddemu bonna era abantu kyabaloberaku abamu okujja okukola ki neera kyanna n'owennyini abantu bali bazze okulonda era nabo ne bubeera overturned ne returning officer. Sodo yawangula ku kifo kino n'obululu 1,1500 mu 2023 ate Jeetu mwebaze yafuna obululu 955 olwo Angela Kigonyo wa DP n'afuna obululu 374 ate Twine Ezire yasimbawo okuba Namunigina n'afuna obululu 42.
abalala baddukidde mu kkooti enkulu e Masaka ye munayeni UP Grace Nalubega ng'ono yaleereza munayeni RM Juliet Kisubi Kinyamatama mu mbuga z'amateeka nga mulanga okunjaga kw'obuwanguzi bwe kunokuba n'empapula ze ez'obuyigirize zitankanibwa. Naye ate olunaku olwaleero ekinzije biri ku mutwe yinza okutuuka wano ku kkooti mbadde nziza okuteekinga ku fayiro yange sanze omukyala Kinyamatama ne ttiimu ye tebannaba kuteekamu kwewozaako kwabwe ate ng'etteeka ligamba tebalina okwewozaako ennaku 10. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Okay, kaakati mukwano gwange ebigambo byebyo osobola ogenda mu komenti n'ombulira ddala omusajja ono anajja obwenkanya mu kkooti za General Museveni, mu kkooti za NRM, mu kkooti za Uganda ng'awaabidde muganda wa General Museveni. Omusajja ayina esodo kaguta. Kakati ebigambo by'ekkooti n'okwewaabira tetugenda kwera nga tubigendamu, naye nga nze nkugambye nti amawulire gamaze dde okwera nga galaga nti omusajja yatwaliddwa mu kkooti. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso nakugambye nti mu UPDF wali okulya n'okukomba essuwaani. Amawulire mangi nnyo agatambulira ku kigambo ekiyitiddwa nga Uganda People's Defence Forces munda mu ggwanga erya Uganda ejja erikulirwa omusajja General Muhoozi Kainerugaba, ate oli omusajja omukulu asukka mu myaka 50 taata wa Ruhamya eyayingira dda amagye munda g'eggwanga Uganda. Kaakati nkugambye nti waliwo abannamagye abaziikibwa mbu mu nkukutu, era bano bannamagye nga baziikibwa tebamaze kwera nga babikwa, era nga ne bannamagye bano baziikibwa ng'ensi temanyi kiki kyabaviiriddeko kubeera nga bafa. Kati njagala osooka olabe akatambi kano okakase ebigambo ebyogerebwa era n'ebizze mukwano gwange nga biyitiŋŋana ti mu magye aga UPDF bangi ku bannamagye abagenda maaso n'okwera nga bafa mu kimugunyu, kyokka ng'ekibatta n'ekibattisa oba oliawo tewali muntu n'omu agenda kwera nga akitegeera. Njagala owulirize nnyo ebigambo bino ate oluvannyuma nkutwale munda mu ggwanga erya Congo olabe General Museveni ebigambo bigenza okubeera nga bimwononekera, saako n'alipoota enkambwe emaze okubeera ng'efuluma ng'eraga nti mu UPDF obukubagano we buli na lwaki mukwano gwange bangi ku bannamagye bakwatibwa bwino amaze okubeera ng'azuuka. Bajjeno bangi bakyafa n'abali ku madaala amadaala amanene ne kati tebakyabika. Waliwo Major Muhumuza Emmanuel ono yazaalibwa 24/11/2016 mu Gumu, yafudde nga 24/3/2026. Tebalina we balanzeeko wonna nti omwami ono yafudde. Mulaba bulungi nnyo bano basajja bali mu kutta mpola, bakyafa abanene. Oyo bamusse ne tebamulanzeeko wantu wonna, baziise buzisi kintu kyabwe bo ne batereka. Oyo ne bamusse ne tebalazeeko wantu wonna. Mumulaba bulungi nnyo, tebalazeeko wantu wonna mu mawulire nti oba yakoze eki, nti oba yafudde. Olaba bulungi nnyo akoddiremu. Oyo ne bamugyewo. Lankaze abadde ku Major Muhumuza Emmanuel yazaalibwa 16 mu Gumu ennaku z'omwezi 24 omwezi gw'11 yagenze. Kati katutandike abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gye buvuddeko ekitongole ky'amagye g'eggwanga kizze kikwata abamu ku basajja baakyo, kyokka nga bano okusinziira ku madaala kwe bali oyinza okugamba nti bikonge ddala mu magye.
Ku bano kuliko Meja General James Birungi, ono nga yakulirako ekitongole ekikese eky'amagye ba CMI, gy'oli abalamu amawulire gatandise okutambula nti Meja General Don William Nabasa ne Brigadier General Johnson Namanya Abaho nabo bakwate ku biragiro byadumira amagye g'eggwanga, General Muhoozi Kainerugaba ng'omusango omukulu ogubakwasa byekuusa ku kwenyigira mu bulyake. Abajaasi abasukka mu 15 nabo bakwate nga bateberezebwa okwenyigira mu kulya enguzi, kyokka we twogerera nga abantu bano tebanaba kutwalibwa mu kkooti nga n'ensonga zaabwe ziteberezebwa buteberezebwa abantu ba bulijjo. Bino ebibeereddewo ng'ekitongole ki Transparency International kyafulumya alipoota ku buli bw'enguzi mu mwezi ogwokubiri era ng'eraga nti Uganda yeeyongeddemu obuli bw'enguzi ng'abali mu kifo kya 26 yazze ku kifo kya 25 mu nsi yonna. February twafulumya lipoota eraga obuli bw'enguzi nga amawanga we gayimiridde mu nsi yonna, ne tusanga Uganda egenzeeko wansi. Omwaka ogwayita yafuna 26 ku 100 naye ku luno yafunye 25. Abalondola ensonga z'eggwanga bagamba nti kati amaanyi agayoleseddwa ekitongole ky'amagye okulwanyisa obulyake malungi, wabula ate ebitongole bya gavumenti ebirala ate tebirina kye bikola nnyo okumalawo omuze guno. Ebintu bibiri nti amagye gayina discipline. Bo bwe bawulira nti waliwo ky'okoze bakujja ku mulimu speed mangu ne bakuteeka ku katebe oba ne bakuyingiza mu komera ne bamaliriza investigations. Kyekyo talina mu civil service. Obba sente za gavumenti ate kankubuli ne kubanga oli wajja ati it is the high time you take cover. Yes sawa, you take cover. Omwami ono list alabika yagifunye. Yenda kugamba nti ebintu bino yeefuula nti abakutte naye nga takuwadde clear reason lwaki abakutte kubabuzaawo mu public kubanga Jake wezina atokota zijja kutoketeleyo bali naye kasita munawulya nti Jeno gundi akubiddwa Jake bagenda kwongera okunafuwa kati kikyali mu kukola atandise okuba eliminating nga abajja mu public faces such that time yawe ebetuuse maybe eyinza n'okubanga yatuuse eddanga listi batandise dde okubasaba Nabaasa ali omu ku batemu ababadde mu Uganda ono Nabaasa ono atulugunyiza abantu ono. Nabaasa kyakoze abaana ba people power n'enkoko ebadde ekikola baana omwami ono era abadde ku listi gy'abakolobezi abamu abadde boogerako abeera mu zito kya Chambers zino abatulugunya abaana ba people power n'abalala ba anti-government abeera batwaliddwayo. So Nabaasa is one of them. Ate ono Namanya Lugumayo ye abadde akolebwa this eyo yesemwayi era bangi nnyo abatulugunyiziddwayo eyo kati ono yabadde agikulya kati batugaba bamudropinze then n'okumukwata ne bamukwata. Then njagala tubuuze nti ate gundi ye aliriddawa ani ono omuyayo ono gwe baali basaba ku Arms Embargo erinnya lye bawirimbudde mu Katungi ye aliriddawa kubanga naye baatugamba nti bamukutte kubanga okuwaatibwakwe America ali yakamala okumusaba ng'ali ku arms deal nga ali ne ba drug cartels baadiringa nabo okulaba nga bakukusa emmundu ez'okulwanyisa mu ggwanga lya America ne data deals ezalimu arms exchange zebali bakola. So era Katungi ono naye bamutusaba Kamutungi ono ne bamusaba bano bamubuuzaawo tetumanyi wajali tebamuleetangako mu kkooti tetumulabangako mu ya military tubadde tusaba nti banene bemukutte bo mubaleete mubavunaane ekiddamu bano mubaleete mubavunaane mu kkooti oba za amagye oba za bulijjo mubaleete mubavunaane wabula temubateekeyo kubatereka kubajja mu public face. Ono atandise okubajja mu public face nakugambye wano wetulaga we wali wennyini we bagamba nti mugenda kiwulira wali wennyini we bagamba nti katwagala bakube ejjeeke nga ne muba muli Kenya mugenda kiwulira nakugamba ku eno stage eno revolution weggwera naye gwetya tugenda kunyiga omuntu wano paka mu submission nkiddamu tugenda kunyigira omuntu paka mu submission nga ba generals bagenda kukuwa Jake n'abalala bano ba generals bano ono yabajje bujja mugundi mu kamera such that Jake zaabwe zivuga ngweda amazo bajja njagala mujjukire nti ne Erweru bamutwala mu forced retirement. Yes, forced retirement kubanga ono yakulira fayiro ye Kasese frontliner ku fayiro ye Kasese abantu abatta eyatta abantu be Kasese mu 2016 ku fayiro ya ICC kwali era nga ffe aba people pass of stage tumutuusizaako Erweru ono ku
kumukuba sanction bazimwocha. Yes, kati mukuzimwocha nebamujja mu active military service nga n'emyaka gye teginnatuuka. Yes, naye nga njagala ojjukire nga yakamala okutta abeekasese bamu elevatinga nnyo ne bamuwa n'eddala lya general ne bamuwa n'obwa minister. Yes, bamuwa n'obwa minister najja nga bragging nabagamba nti mmwe basobola okubaagawaga ne mukola ebikolobero naye you don't know the real arm. Omukono omutuufu we guli bakwatako mujja kukkiriza kakati ke kaseera omukono omutuufu mugenda kakasaako. Tebannabasiba tebakulimba nti babasibye abantu bano temugenda kuddamu balaba mu kamera era nga Katunji we yali. Katunji ono yali wa PLU naye nga mu PLU mwakolera zi arms deals era paka United States of America yamugamba tukwetaaga kuba mu kuba drug cartels bo badodiringa nga nabo nawe tugenda kukwetaaga either mu mutuwe oba tumunone. Mushekera either mu mutuwe oba tumunone. Kati bano olwokwagala okujjayo ekifaananyi nti abaana ba people power tukuba endulu ne tuleekana ne tucelebratinga bo beefuula nti bamwesoose Katunji ono ne bamukwata. Katunji tetumulabangako mu kooti. Katunji has never appeared anywhere since his disappearance. Baatugamba nti bamukutte ku lw'emisango gye yali yazza. Yes, kakati ne baana ababiri bano nkugambye ku likodi yaabwe bano tebakupye baana ba people power miggo basula mu kati bano. Yes, abaana batupa abaddenga bagendayo nga bawo obujulizi nga bagamba nti abantu bano babaddenga batulugunya. Okitegera kakati wetuba nti fayiro yaffe eno stage ennyinyi weyina okutandikira okuactivating ate nga byonna ebigina okulemesa fayiro eno okusembera ku mmeeza babijjeewo dda. Fayiro ebadde bijikute gwe musango gwa Joseph Kony gwalopebwa gavumenti era nga gubadde gumaze emyaka 2 mu kooti eyo. Omusango ogwo obutaguulya ali kaali kakodyo era nga bakategeera bulungi nnyo era nga bateekamu ssente empitirivu omusango guno guleme kuvaawo okusobola okubulookinga guli. Little did they know that the bad man, the real bad man, agenda kujja achalenjinge police zino ez'abakapitalist fayiro eri eveewo eneesembere. Kati twogera omusango Uganda gwerina mu ICC. It is National Unity Platform, People Power Movement by His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert versus Museveni and his thugs. Yes, and the thugs. Kakati bano either batandise okubasaba tugende empola nakugambye eno stage si ya kupapira. Eno stage yo tugenda kugikwata mpola nga wetwetegereza domestic kubanga nakugambye it is foreign policy that influences the domestic policy. Tugenda kwatunulayo kukeri tugamba aliridawa ali mu America bagiyita batya American Foreign Policy of 19th October 1962. Awo kati wetuli. Yes, wetuli. Kakati batandise bo bennyini okwejja mu kamera nga batugamba nti batandise okubakwata naye mbadde nsaba nti abakwate bonna wadde musirikale. They have a right to fair hearing. Please mubalete mu kooti tembabuzaawo. Twagala okulaba ku Nabaaso ono twabe musango kyo gwamukwasiddwa. Twagala okulaba Namanyi ono Lugumayo kiki ekyamukwasizza n'okutuuka okumukakkanya eddaala lyebadde aliko. Please tusaba gavumenti ya Uganda abantu bano they are Ugandan citizens who deserve their right to a fair hearing. Please to have a fair hearing era tubasaba appearing ko mu kooti zino. Court is competent courts zibawozese. Webanga balina omusango gwe bazza tubakwate tubasibe. Naye wabanga twali musango gwe bazza please abantu bano bateebwe. Yes, abantu mubate abantu mubate bate balina omusango gwe bazza naye balina omusango tubalete mu kooti. Newe gibanga gye giri neemu n'abakweka tujja kugimanya. Nkiddamu neemu n'abakweka tugenda kubimanya ebyabakwasiza. Wegubanga musango wa ICC nga fayiro etandise okutambula please tugenda kubimanya ebyo musaga. Nkiddamu temulina kye mwakwese tugenda kubimanya. Gwe wajjaki yakuba abantu emiggo nga webise ebikookolo. Please webuke. Nawulidde nti ne mukibi ebintu byalimu si birungi. Nawulidde nti mukibi n'akabinja ke baaba nako bakali bize. Yes, mukibi yakyaka nnyo mu kalulu ka 2026 awo yakyaka nnyo. Yes, yakyaka nnyo era ne bamugamba nti mukibi gwe kasajja kaganda gwe bakozesa naye olunaku lugenda kutuuka ogenda bisasulya. Otuba nti twawuliddeko mu ne mukibi ne squad ye bakwatiddwa. So tugende mpola nze nakugamba no ku Shama Fat Film Media ensonga tuzireetanga we ziri then ne tuzitunuulyako history wazo ne tulaba kiki ekisobola okubanga kye influence nze kityo naye kugambe ba capitalist bakutte wansi ne waggulu. Nkiddamu abakapitalist bakutte wansi ne waggulu ate nga nkakasa nti abakapitalist bano musaaga. Mwana ne bamuddiza n'essimu ye n'agamba nti ye agenda kudda ku saidi ya Israeli awo baweegula mu America kuba kwegula saidi yamwe tugimanyi abalasha n'abachina. Please temwegula America. America ono mba mwagala okubeera saidi musoke mutereze ensonga ze Uganda ez'akalulu ka 2026 otherwise ne muneegula bano beetaaga golodi wa Uganda
beetaaga golodi olutalo lwabita de-dollarization ate mwabamanyira bano abantu bali wirindi okuwayo golodi oyo basobole okufuna sympathy oba mumase y'abazungu bano baddiremu naye omuzungu amanyi waafiirwa kubanga omuzungu akimanyi nti senga akwatagana ne Museveni ono bannansi ne bakimanya bajjamu beemigere bamufulumye ebweru ate nga nze Minister of Foreign Affairs tujja kugoba embassy ya America tujja kuira kubaja tubagale mu gifulumye so mukole move zonna zonna nga mukimanyi tubalaba mwira kubeera ku side yaffe you are either with us or you are nowhere ekikyo temutawaana kiddamu abakapitalist oluganda muluwulira nja kwogera oluzungu ng'afuuse minister n'ennyongero bajjukiza nti you are either with us or nowhere in this revolution mugenda kubeera ku side yaffe oba temulina we mugenda kubeera mweno revolution so Munnayuganda weetegereze nnyo ekigenda maaso ku lutimbe mu kiseera kyekimu baakamala okutugamba nti baakutte wa SPLA tibaamukutte yes tibaakutte wa SPLA abadde aterrorizinga South Sudan naye nga twakamala okufuna report nga General Muhoozi Kainerugaba yabadde aterrorizinga South Sudan era yali mu bikolobero by'okutta abanywalo ab'eggwanga lya Riek Machar okitegera mukuki mukwochebwa nga babayira ebintu ebatategera bamala ne bakwata omuliro then ne bamala ne bokyama amayumba gawe mu kyalo ekyabantu baneno abakulira tribe abagwa mu tribe ya Riek Machar okitegera twakamala okufuna report eyo kakati ba generals batandise okuyolebwa ng'enswa kale ye katungi twamanyako nti America emwetaaga ekyo twakimanya nti America amwetaaga ku arms and drugs dealings yalinganga akola zidate deal naye kakati ate bano bote tunategeera bulungi yes ensonga ze Sudan ezo zatabuse nsoke mtubuulire nsoke mtuwe ku update ensonga ze Sudan zabatabukidde mwaga kwataje gava nakugayigwe munna Uganda it is a slow process but sure one kidamu eno revolution is a very slow process but a sure one. Just watch the space. Mugenda kulaba ebintu bye mutalabangako kweno stage. Mugenda kubirabako. Eno revolution ya ddala. Muve kuona propaganda wabwe baliko. Waba Frank Gashumba, bano Mabala Kamunyagwa, simanyi Intelligence Council. Those are idiots. Abo mubaleke na kugamba just keep yourself here at Shama Party D3 Media. Okitegera. Ogenda kumanya ensonga nga bwetambula. You are not going to miss an update. A detailed one. Chidamu. A detailed update. Wano ogenda okuja gwe subscribinga, otekeko notification, o sharinge. Olabe videos nenu. Zonna ngwe tugenda okuzikola. Okitegera. Zonna ngwe tugenda okuzikola. Munna Uganda. Tugenda munni Uganda. Chidamu. Come rain. Come sunshine. Wallahi. Tallahi. Bilahi. Tugenda kuyingira munni Uganda. Ndayira kubajja jange. Bano just bagula buguzi time teri kibasobola ku stoppinga tewali talina wadde ne ka chance aka stopping olutalo luno takalina talina wadde ne chance eji erimesa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert okutula ku ntebe tebagirina lwaki nakugamba nti abantu bano bebazanyirako tebasinika mannyo bana abantu tebasinika mannyo aba capitalist tebasinika mannyo aidha jja kukuba ate tu embracing ennyo olutalo lwa Ukraine olwo mwebale kusaba Russia yingidde olutalo olwo ne China thank you very much mujja kungamba ate shama Russia ne China bigirirawa tugenda kukimenyamenya mu videos zaffe ndowooza ezibiri naye eno kampweku kahindi lwaki tubadde twetaaga nnyo Russia eno ne China okujja mu lutalo lukusaidi ya Ukraine kubanga bakugamba nti kakati Russia ne China batandise okusupplyinga Ukraine zi drone n'ebikompolo ebimu okuba enfo za America nga wakikola mu Ukraine kati ne Russia ne China kibali mu kukola nga bakikola Iran America ono jukira olutalo lukyasinza okusula economy ya Russia yechi olutalo lwa Ukraine lwakuwa kati America ye upper arm jalina nti teri amukubye sanction floyo nayo ne yasende ekyatambula ate oli Russia bamukubazi sanction abagagga ne babakubazi ban n'ebyobugagga yabwe ne babiwanga ekimu bimu ku byo ye Chelsea gye bawamba ku Roman Abramovich okitegera Abramovich eyo Chelsea eyo nga kati Uingereza yegisoloza kati America uye wakyayina upper arm naye kati Russia ne China okujja mu notale ekisoka agenda kubeerayo destruction bagenda kwonoona ebintu Ukraine agenda kwonoona ebintu
ebyo mu America agenda byonona azino Arab Gulf countries zina amafuta yes naite zina raw material asobola ku replacing ebintu ebyo tebizirina kati wagenda kubawo business ya amaanyi kyokola Democratic Republic of Congo yasumuludde hectares nkaga mu 8 square miles nkaga mu 8 yagambye nti kati ba investors muri free okugenda ekyo kitundu bawadde kyabwere gwegenda ne sente zo mu gwanga Democratic Republic of Congo wagamenze ku investinga bagenda kuwa ettaka lyabwere square miles ziri nkaga mu 8 bana Uganda temugamba muno saba zigidde ubanga muna Uganda oyina mu kapitoko ngoli mu gwanga erya yona joli gendo investing sente mu Democratic Republic of Congo kakati wagenda kubayo mirembe abasajja babafubutula tugenda kujanga tuze mu nsonga za Congo na kugamba wano fe tuli mu geopolitics ogenda kumanya world over tukyali ku nsonga ya Russia okuyingira olutalo olwa Ukraine olutalo olwa Iran. That is a very good achievement to all of us, so it is the high time we jubilate and we celebrate ubanga wagenda kubera distraction ne mu distraction yono tebalina raw materials tebazirina bana bazungu tebalina raw materials bino gambu China yesinga ya earth metals biki yabibba bubbi akabanga mu America no mu Ngereza mu bibakidde kati ono yajja nakwesa advantage eyo najja nawola bano bannakyemalira sente n'amala n'abiwamba kati abitwalira kuwerere jukira omuchina ono wakuwa sente ate construction companies zina kubeera zize that is called repatriation ajja nazikuwa nazizayo wamala okuzizayo ate nazikubanja oshiga bwe bufera abachina bano bwe balina oshigira nazikubanja kati bwe sikulemerya nakwata ebyobugaga nabyomanga ne mu Uganda baba wamba Dantebe airport baji wamba Lake Victoria baji wamba ekirombe kyebusi abakiwambye ekyeka Sanda bakiwambye okitegera bakiwambira gwe munasi bagenda kufubutula njagala babagobe mu kibulya mujja kukiwulira okitegera ekintu ekyo kati Russia ono abantu asupplyinga wali kugambe tebalina raw materials kati competition egenda komawo oshegera competition egenda koma mu Africa kati we koma mu Africa wano kitegeeza ki ndife banagwedda nkiddamu fe banagwedda tugenda kubanga tukola business kakati bali abagala okukola nabo business kitegeeza nti revolution bagenda kujanguya onagenda kwongera okufunding ona mimulera nga jukiro no yabimanyi byonna byonna ebigenda maaso kyokola bayabagamba kakati buli alina akasente kaffe kyekiseera okaleeti tubakoyo okubawola muze sente zaffe tuzeetaaga okitegera twetaaga sente zaffe tetwagala kutunnyonnyola muleete sente zaffe okitegera n'abasaba sente naye nga tabawadde looni mpya kati olutalo lweba nti ebyokulwanyisa mu Amerika bagenda kumwonoona omuwalabu bagenda mwonoonera ebintu kakati Amerika alabawo business kitegeeza nti alina okuguza abawalabu ebintu ebyo bayononye bakole replacement ate njagala jjukire tine zino companies bali mu kuba especially ez'amafuta Saudi Aramco zino z'Amerika companies z'Amerika okitegera ekintu ekyo kati balina okwetaaga raw material okureplacing ebintu ebyo byakoze ki bayononye okusaanuusa ebyuma okukola kiffe tulina raw materials kati kitegeeza ki kino kigenda kutuyambako okwangula revolution kati we tulabanga bo batandise okwekuba jjeeke wane Uganda nga bo batandise okwekuba jjeeke omanya ensolo ku kizigo kweri olaba zitwiti kati ezigamba ffe tuli ku side ya Israeli tujja kuba Iran naye nga kitaawe ali mu kabinja kannamu era yekiyamaani w'akabinja ako kitegeera kitaawe wono omwana agamba nti agenda kukuba Iran era zezinenkwe this is the hypocrisy y'abana abantu okitegera eno hypocrisy y'abana abantu taata we ali mu kabinja kannamu era yekiyamaani kakati ate agamba nti ate agenda kusesebbula chairman agenda kusesebbula member wa NAM olengera abantu bano obufere bwabwe okitegera omutabani agamba agenda kusesebbula member wa NAM era mu wiki nga bali mu Teherani nga bagiwambye okitegera nga bagiwambye naye Iran jagamba okuwamba kati kino kigenda kuyisa kati kino bamemba bano ekinana kibaleseewa bamemba bano ekinana abesiga omwami ono ne bamugamba yegwe chairman kakati omutabani byayogera bamemba bano kibaleseewa bamemba ba NAM nga Museveni ye chairman waabwe bo kibaleseewa okitegera ekyo so ina Uganda osekanga bokaba okitegera osekanga okaba kubanga engeri gyotawagira member wa association nga association member tumuwagira nga bagala kukuba member mu association member akugamba nti please chairman wa association soko okoleki soko beko kyoyogera ate mwe mugobye ku omuntu ku association akali fe tugamba nti association eno mujja kugitereza kugambye no tebakyagita association bagita association
Mukigira member agamba chairman bako kyoyogera chairman agamba mukulu nange mbatya kakali ate omutabani agamba gwe member tugenda kukuba kati kibali abalala kibaliseewa muti nkula ebintu bino nagamba ono geopolitics mwangu nnyo wakutegeera naye mwabatagala kumutegeera ne mwesiba mu domestic policy gye babasiriwaliza mukitegera nagamba mu domestic policy waliyo kusiriwaza busiriwaza teriyo kyamaanyi emizannyo gyonna gizanyibwa eri mu foreign policy kakati Russian intervention mu lutalo nga ewa Ukraine drones nejiwa n'ebikompola awo kitugenda tukolera nnyo abagala enkyukakyuka mu Uganda ka speed kagenda kweyongera yes ka speed kagenda kweyongera kitegeeza ki the cost of production is going to be high kati what do they have to do they have to colonize again nakugambye olutalo n'olugenda mu maaso niyo bagala tu colonizing bano ba colonial masters kakati ono bano ba dictator bo kye bagala okukola bakita decolonization kye bagala okukola ne bano ba colonial master bagamba recolonization tugenda kuddamu tuba colonizing mugenda kuddamu mu bowing down ku policy yaffe tugenda kubajjayo na buli yaloni ya China tugenda kumalawo Chinese dominance mu Great Lakes region nga tutandika na Uganda, Kenya and Tanzania, East African region nokatako ne Congo. Yes, akati awe tuli okitegeera kati simanyi bano ba socialist / communist bano simanyi tugenda balika kuwanga fe kitufu kiri nti we are capitalists tetuli ba capitalist bannange tetuli ba capitalist era tugamba nti Russia tukweyanziza okujja mu lutalo mukulu tojjango oko n'olulala okeeranga naye oluddeyo nnyo Russia ne China mu luddeyo naye bakugamba better late than never. So Russia mwe bali kulaga moyo gwa gwango okusinga chairman ono chairman ye asirika busirisi bamugamba bako kyoyogera kali just statement chairman nga asirise so twebazanye gwanga lya Russia ne lya China okuyingira mu lutalo no welcome to the game okigira abula gwe munna Uganda kugambye you have a reason to celebrate yes todda okugamba mbu simanya ate waliwo ne yampereza gundi aliwo yabadde onajja nampereza mukakati olaba ono Iran bakati Russia biyingidde mugenda kibuya nauganze zino policy nzitegeera nzimanyi Russia tesobola kuba Russia kati Russia kale ekwate gundi nuclear ejiwe Iran emugambe gendo jikuwa America kuba Iran esobola kuba America Ukraine yonge badde esobola jikuba nuclear singe badde jifunye nga America itasobola kwata nuclear weapon warhead nejiwa Russia nejiwa Ukraine mga gendo jikube Russia nyate Zelensky bajimuwa asobola jikwata najiba kuboyo omulalo okitegeera kati chenjagala Russia eno ne China these are nuclear powers kati njagala bakwate nuclear weapons zino ne ba nuclear warheads bazikwasi baziwe Iran bamugayize kuba mu America no mu Israel olabe kubanga omu Iran ensi jagala okusanyawo evene ku map ye Israel tajagalira ddala kati chenjagala bano bayingidde mu lutalo yes andi era mugamba asimanyi bano bafuuse ba game changer yes kati njagala bamuwe nuclear warhead bamugaye gendo jimukuwe kati awo gendo tegeya hypocrisy eri ku Berlin conference bana bakyali ba UN tobesiganga just kiye kiyambako nti dominance bajeetaaga buli omu yeetaaga okudominatinga naye mubakere ku machabe erwane ekyo omala biseera nga akunamira muzibe omala biseera nga akunamira omulambo kubanga babeera bafudde babeera tebakulaba okitegeera kati ebiseera byo omala byaki kati ekyo kyoyina okumanya mu luno olutalo ba mu kino ekintu ekigenda mu maaso okitegeera mu geopolitics ono so tobeera nga ombu Russia ne Ukraine mu Russia ne China bakusanyusiza nnyo bayingidde olutalo ebitotawaana nga America ne Bungereza ne France we batakukyamukkirizanga nga bayingidde soka nga natumya level of interest bano bo olutalo ekibatta bakita dominance wabula bano ba African dictators balowooza bagenda kufuna escape route okusobola okukola ki oppressing abantu n'okubanyigiriza so na Uganda nyongera okujjukiza tugenda kubanga following up nga tusaba amagye ne police abakutta abantu bano okuli Namanya okuli Nabaasa please mute abantu bano mubateeke mu kooti we batte balina misango mubate Abamerika bajje bakubejjeeke bulungi nnyo kubanga twetaaga gaapu nga bali mu space bakubejjeeke tutegere nti no babakubye tusooke tukube breaking news wano bezi pate naye bye mubakweke bino batwalira mu kizikiza bakulu ebyo tebitukolera please tetwagala mugondi wano tetwagala mumakona mukana akazanyo kalina kuba straight mwaba yaketandikira mwaba akeyitira ono omusajja ajjabba maliza ntiddamu ono ajjabba maliza kubanga oyo fasadi wamwe gwe mwatandika ono tamukolako so gwe Munnayuganda kyenyongera okujjukiza nti essaawa yonna wowulira obugombe sibabusibi bintu byo tabe nga twolekera okudda ewaka tuyingira ni Uganda anytime soon because the only way to stop a revolution is by refusing it to start, but once it starts, it has to end. For God and my country, Uganda.